Ab'ekibiina kya FDC mbalaze eggwanga mu butongole bakansala abapya abasobodde okuyita mu kamyufu ka FDC era nga bagenda kuvuganya mu butongole ku kifo ky'obwogezi mu KCCA. Bano kuliko Nyanjula Doreen KCCA Speaker, Sabuka Doreen nga ye mumyuka we, Nakitende Sharifa Lubaga Division Speaker, Mpima Henry nga ye mumyuka we, wamu Nasimwe Robert Onongawa Nakawa Division Deputy Speaker. Women in the markets, the women selling gonja on the streets, the women who not only attend authorities' health care centers but also run their children there for treatment when disease attacks. Omulimu guno gukoleddwa Ssenkagale w'ekibiina kya FDC Patrick Oboy Amuliat era nga bakuutidde bw'ati. There's a huge amount of money to gain from when they take over those offices, but they go into these offices as a service. The FDC, we will, as we have done before, campaign for an evening of remuneration by all civil servants in this country. Ayongeddeko n'ategeeza nti we will not tolerate corruption that will be propagated by you, because the FDC does not represent that. We will not tolerate undemocratic practices when you go through and take over those offices. Are tools to further the struggle for the freedom of the Ugandan people. And we trust that you, our friends, who have been unveiled today, will rise up to the occasion and ensure that FDC remains a proud party in this nation, representative of the Ugandan people. Ayongeddeko n'ategeeza nti ng'ekibiina kya FDC tebagenda kukoowa nga President Yoweri Kaguta Museveni anyigiriza abakulembeze abalonde nga bw'akola Lord Mayor w'ekibuga Lukwago. Betty Amongi is an elected leader of Oyam County South and not an elected leader of Kampala. My sister Betty Kamia is just an ex-official member of parliament, elected by nobody but Museveni. On a matter related to the money, in FDC we don't look at money. Wano Sabuka Doreen nga yamyuka ekifo ky'obwa speaker ku lwa banne ategeezezza bw'ati. Twala omukisa guno okubeebaza olw'okujjaana olwaleero nga FDC eyanjula abakulembeze abagenda okuvuganya ku bifo bya speaker ne deputy speaker owa KCCA ne divisions ezikola Kampala. Tweyama okuweereza Kampala mu bwesimbu, okukolagana wamu ne bannaffe be tukiika nabo, okusoosowaza FDC mu nsonga z'obukulembeze, okulwanira ensonga z'abakyala, ez'abaana, okutumbula ebyenjigiriza, okutumbula ebyobujjanjabi, n'okulaba nti Kampala edda ku ntikko mu bukulembeze FDC bwewadde. Ate ye Secretary General wa FDC Nandera Mafabi ategeezezza bw'ati ku muntu yenna asobola okwagala okusuulawo fulaga y'ekibiina. Etteeka ligamba afuluma. Ne Local Government Act yabagamba ekopa Constitution ya Uganda with modification. Kikulaga nti kansala yenna yagenda mu local government katika tugambe KCCA nava kulo kuluda lwa mutwala kangambe nga for FDC navaawo nagamba ngenda kwesimbonzeka kubanga independent obe nvude mu kibiina muno ng'ennaku zirinako kuwera agende mu kirala ekyo kimulaga ajja kuva mu kibiina ate ne mu kanso avaamu. Ku Ragudde TV agaguddewo Ndagire Doreen Trisha.